Ebifo bibiri bigenda okwakanira amawanga omuli Nigeria, Uganda, Botswana, Tanzania ne Kenya mpaka za ICC Africa Division 1 T20 ezinayindira mu ggwanga okuva nga 23 omwezi guno. Abatandisi babiri abalina obukugu omuli Martin Suji ne Stephen Tekolo be bali ku ttiimu ya Uganda. Akola guno guli mu kibiina kya cricket mu ggwanga Justin Lijalingi ategeezezza nga Uganda bwere neetegefu okubeera n'amawanga amalala 4 mu mpaka ez'okusunsulamu. Ye omutendesi Martin Suji agamba nti ttiimu bagironze n'obwegendereza okusinziira ku ngeri abazannyi gye babaddemu mu kutendekebwa era nga abalina mawessuubi. Abazannyi abasinga bakakasa ng'omutindo gwe batuuseeko bwe gubasobozesa okuwangula empaka zino ne beddiza ekikopo. Tuli beetegefu nnyo, training yonna gye tukoze ebbanga lino lyonna tuli fit era nga twetegese okuba nga tuddamu nga tudifendinga title eno era nga tuwangula ekikopo kino. Tukola bwezinyiiro okulaba nti tukola bulungi, abantu abaana bali fit ne bakochi bali confident era tugenda kuba tuzannya bulungi. Uganda yawangula empaka zino bwe yakuba Namibia mu luzannyo lw'akamalirizo mu kibinja ekisooka mu mwaka gwa 2011 nga baali wano mu Kampala. Abazannyi abayunguddwa 18 abamu ku bo mulimu Roger Mukasa, Jonathan Sebanja, Arthur Chobe, Frank Nsubuga, Benjamin Musoke, Lawrence Sematimba, Muhomuza, Khalid Musasame, Shaik Chodre, Davis Anaitre, Karashan, Ngono Captain, Ssaako Charles Waswa n'abalala. Mu nzannyo z'okwegezaamu Uganda ewangudde Nigeria ate neekubwa oluzannyo olulala. Zo empaka eziggulwawo nga 23 Botswana yakutandika ne Tanzania e Lugogo ate Uganda etuuke ne Kenya e Kyambogo ate nga ku lunaku lumu Uganda yakuzannya Nigeria kawungeezi e Lugogo ate Kenya baabike ne Tanzania e Kyambogo. Uganda ezannya Tanzania ku Sande ate eddemu ne Botswana nga 25 mwezi guno. Jesonja, ABC TV, Lugogo.